Die hard. Nesina kabina. Abanyuma baromantic. Bagala babubina. Osindikiriza omusajja omusindika mu bwenzi era ma tobonko era nyamba yenda. Nyendera yemirundi agwa kujja kukolera. Ajifunire by the end ndoza nzo mukuba tata atalina muzibu ku musajja kwenda. All right. Thank you so much, guys, for watching this channel. My name is Morris Gideon Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Kaswenti no muri bulungi. Channel kwoli bajita Morris Jordan's K Media. I tell your mama, tell your papa, tell everybody around you that the fine boy is already in the building. Morris Jordan's Kawesa, the fine boy from Aromatic Entertainment. We had a fine baby girl, Jammy Jammy, ali USA. Jammy Jammy kutumide kwenye Kaswenti no muri bulungi. Abantu we London. Kaswenti no muri bulungi. Obado ina kayima kotandise. Morris Jordan Kutesa. Morris Jordan Kawesa. Kawesa. Damu ha? Morris Jordan Kawesa. Wanji. Awenze bo. Tubakubete tubaweza. Wait, Morris Jordan Kawesa. Gwetu naye onako olwaleero agenda kubeera nga abeeyanjulira naye Kaswenti no tumuli at least spend a little bit ateberenga okumawo n'endala. Kale gwe nayo onako olwaleero kasooke abeeyanjulire tumale tumubuuze. Nina ebibuuzo bye bingi nnyo jabbidamu ne kasooke abeeyanjulire. All right, manya gange nze Kishabe Helen and the student, the businesswoman. Byekyekyo waliwo ekirala. Njagala nnyo Aromatic, of course. Njagala nnyo Jordan, of course. Njagala nnyo account yo. Njigoberera enyumira. By the way, yesterday waliwo ka video ke nalabye. Ng'oddusa no mama waffe omwagala. Waninawo omuddusiza nnyo emisire mukazi wati. Ali fit omulabye? Tebalala nakuba teke. Oyade. Bwatyo nze bankuwa buli mugu ensanga bayagala kunku. Naye ekyamukozeseza physical yada yagala laga bantu nti omuntu yenna asobola okubeera nga at least myaka migenzeemu naye nga ali fit. Omukyalo oyo ali fit. It's really good. Because questions have been coming in our comment section. Lwaki mama Kimera ali fit, like ne bwaba azannya abantu walawo naye wala mukyala mukulu naye nga ali fit. True. Ng'asinga ne bana abaana ab'emyaka emito. So we wanted to show them why she's fit to that extent. Yes. So omukyala Helen lwali achaddeko olunaku olwaleero. You know, she's the one of the best fans of Aromatic Entertainment. Indeed. She's one of the best. Waliyo group bajita Aromatic Fans, bajita Aromatic Fans Entertainment Club. Aromatic Entertainment Fans Club. Aromatic Entertainment Fans Club. Tata nagijoininga, but she's here. Oba oliawo tujja kumubuuza ebibuuzo lwaki. Mukyala Helen, watandika otya era watandika ddi okuwagira Aromatic Entertainment? Aromatic Entertainment at first nagerabira ku sister wange Becky. Yali abaagala nnyo nga every time abalaba nga nebuuza obona biki by'abalabanga. Kati nasooka kulaba kazannyo era yali customer care. Yasookera ddala customer care season 1. Mwenga munnyumira. Omanye customer care kyasinga okunyumira. Bana ebingi. Ekyasinga okunnyumira olwako omuwala oyo simukyamujjukira saawa zineno azannyanga Ella mu neighbor. Ne kapoye Ella Ahmed nga bonna benzi. Azannyanga Ella mu neighbor. Kati mu customer care yali azannya obanga. Customer care yali mukyala wa Douglas. Naye ng'ayenda nga n'omwana siwaani. Siwa Douglas. So eyo pati yannyumira nnyo. Yakunyumira nnyo. Onyumirwa obwenzi? Nze? Bunnyumira nga sinza bukola. Onyumirwa obwenzi? Olaba oyagala kunkwata gwe bigambo. Sinza of course obwenzi si bulungi naye obwenzi mu firimu. Okay, obwenzi mu firimu. Bwe baba kuzannya paati mu firimu njagala nnyo paati y'obwenzi. Kati okimanyi nti bino ebintu zino stories zetuzannya naddala ffe aba Aromatic Entertainment. Okimanyi nti zibaayo nga za ddala. Kyekisinga obbanjagazisa muzannya ekintu ekiri real nga kiri kiyigiriza. Kati wali eno paati gye mwazannye mu neighbor, I think it was yesterday. Yesterday igwe ne Ella n'ono omuwala omulala. Ella we yabagambidde nti sente temuzikkiriza mu cash. Nze ne Ella na Alisha. Kati ate yabadde Alisha. Yabadde ono omuwala omuddugavu omulala.
Lisa yeah n'abagamba sente temukola ki temuzikiriza mu cash kwanji gy'ate abagambye endala sometimes eyo bakuwa cash nga bicupuli okitegeera so ekyo kiyigiriza baba basobola okuwa cash nga bicupuli oba olusi basobola okuwa kati for example that huge sum of money ne bazibba ne bamala ne bakuteega abazikwadde benyini ne bakubira wali tumuwadde sente zimu zifuna ebizibu koolo jjajja waakuba senga waakuba Jordan n'akuba kwegamba era Jordan lwaki era Jordan olaawo ofuna ebizibu kyaba abantu abasinga sente tebazagala mu cash Okay, so that is the reason as to why oyagala nnyo movies za Aromatic Entertainment. You guys muyigiriza ate munyirira nange temuzanya bintu bya malogo manya bannayuganda abasinga edda bazanyanga nnyo firimu za ddogwe but people muzanya ekintu nga kiri related to real life nga kiyigiriza nga olina kyogenda okuyigamu mutuyigiriza fashion yes mwambala bulungi That's nice. Engeri handling abasajja. Engeri handling abasajja. Kati tubakwata bulungi. Tubayigiriza n'engeri y'okuhandolingamu abaami. So like bw'otula ku movie ya Aromatic Entertainment meaning oyigamu ebintu bingi. Nnyo. Oyigamu okuhandolinga abasajja. Oyigamu okubeera nga baleta topics nyingi. Depending ku musajja. Yes, you don't have to depend on a man. Yes. Ino kwekolerera ng'omukazi. Kati tolaba ono omuwala ono yaani kino ekiwala ekyadda mu kifo ky'ono kihafi okijjukira ekyo kihafi. Hafi singa yali yatandika dde okwekolerera before. Ne yandibadde ono shit amuguddemu yaani ono mulangira amuleseewo ono gaya amuleseewo. Singa yalina business in the first place yandibadde akola ki olaba amuggyako hardware. So if you work for your own self it's your business omuntu n'aba akulese you can still go on with your life. I know. It's okay. Okay, so kati ng'oggyeko ebyokuyiga bingi like ebiri mu Aromatic Entertainment gwe ng'omuntu because I had manager yangambako manager yangamba nti no waliwo omukyala ayagala kujoininga naye alina passion yamanyi nnyo nangamba nti no yagala kujoininga movies bingi ebikolebwa mu nsi like a lot of talents jeziri nyingi nga bw'otabula kyayiwa talents jeziri nyingi anti basagala konoona video no it's okay lwaki mu talents zonna bw'owulira oyagala acting ekisooka acting nze mwagadde kuva buto nenga bwenjamba njagala ozannya bangamba ndi mwana muto biki besides nti Aromatic Entertainment nanjagadde joining naye waliyo message nange njagala mbeereko impact gyenkola mu bantu abali ebweru through my talent temba ndi muzannyi wa firimu ne bampa part gyenzannya segizannya kunyumirwa nga nze personally nenzannya okubaako gwe nnyamba alimu eyo current situation kati nga mmwe parts ze muzannya mumulaba nga like wa muzannya for fun kola sente but you people you have a way you comfort us you inspire us n'ekirala ekinjagala ozannya firimu kyongerako personal development kikuyiwa ku fame kati Jordan tosobola kujja nange nenzija nga tewaayo ebipapula Jordan ne balonda nze waliwo akantu yes waliwo akayitamu nti omuntu wa Jordan azze waliwo value you add there is a value that is added on you because of your talent so nze bingi Aromatic mundi mwana ku heart mutima wano mundi ku heart lwaki mu film companies zonna zizenya Uganda lwaki Aromatic it's okay you guys already mulaga you guys have a goal ate nga mulaba kwegamba muli ku point sigenda gamba nti n'abalala tebali ku goal tebalina goal tebalina kye but you people muvudde wala ate abantu abasinga be mwatandika nabo paka kati weebali kitegeeza you people there is that when we in a family bond togetherness ekitali mu film companies nera gena film companies ezenjawulo lawo waliwo abantu abawere 10 nga bakyali in the same group
very hard. So I believe joining you guys, I'm joining a family. I'm joining some people that are going to comfort me abagenda okubeerawo kwa kati abasinga twava ewaka obeera wekka. So joining you guys, I'm getting a family, new experience. Yeah. Ku togetherness eyo yennyini nga tukyagiriko waliwo manyi twatandika group aromatic bagiyita luxury. Luxury tukolera bannaffe birthday parties era zibeerako kuno naye byaddala oba just film kwanze ndaba film ya luxury kati twatandika eyo group nga bagiyita luxury like way back nga tucelebrating abantu olina birthday eyo netujja netukugulira ekirabo netukucelebrating nga netukusange watukolera surprise something like that twetoloola fenna paka netuggwayo kati paka bakama baffe bwe bakoze film yeta luxury. And it's a movie. It's doing well. By the way, how is it doing? So Kambuli. Luxury nyumira. Akwera nayo nomukazi tawulira nza ngena kunyiza. N'omweru. Akakale sinabakwata amannya mu luxury ko ekyali mpya. Na omugagga omukazi omukyalo omugagga mukazi wa boss. Amalako omwana w'abandi emirembe. Amugamba genda onoonyeze musajja akola ki? Actually ebintu ebisinga bakulita abasajja okwenda. Omusajja omuteekako ekintu kyatakola. Bulijjo okoma osindikiriza omusajja omusindika mu bwenzi era tobonkwera nyamba yenda. Nyenderayo emirundi agwa gujja kukolera. Omulundi ogwo ogumu gw'anaayenda bw'atadda. Ate blame tebakuye, blame eba ku mukazi. Atayinza obutadda. Abireke tadda. Obutaddawa wa mukazi. Obutadda wa mukazi, yes. Ate kati omukazi ndaba amusindikiriza kola. Jagenza okwenda afuniddeyo emirembe. Agifunire by the way ndowooza nze omukuba taata atalina buzibu ku musajja kwenda. Sirina buzibu ku musajja ayenda. Why? Omusajja gy'ova ne gye budda anoonya mirembe. Oba teyagala musajja ayende muwe emirembe. Bagamba. Ogambye tolina buzibu ku muntu ayenda. Nze sirina buzibu kasita sikumanya. Sikimanya. Nze nyama tokindaga. Yenda ojeva ne juja teba musajja atayenda oba oyagala oba toyagala ajja kwenda. Ate abakazi. Omukazi kyakugambe tayenda, omukazi kyakola. Once wafuna omusajja omulala. Omukazi agabira omutima omusajja ogwo ekitali ku mmwe. Gosobera n'abakazi bana nga bonna obaagala. Naye ffe kufa abakazi. Jedda nwemba njagadde ggwe. Omutima gubeeyo wokka. Wengeza n'engujjayo bwe nti n'enguwa omulala gwe manjagadde. Ekyo volaba omukazi wayenda atya kwaba agenda. Mukazi asalawo gumu. Takomawo. Kati kiba kimusindikiriza okwenda. Omanyi olaba okwenda? Okwenda kya omusajja oba omukazi? Omukazi. Wakati gwe bangamba nti nno totya musajja ayenda. Obanga agamba nti toyina love, real love. Ate kati nkole ki? Omusajja yagala gaana. Omusajja ajja kwenda. Kikirize kigaana ajja kwenda. Jordan mwenda nawe kenyino oyinza okuba oyinayo nga 10. Okitegeera? 10 obamanyi. 10 obamanyi. Gwe Jordan mu abasajja mwe nze mwantama. Sitakale temwantama. Sorry. Naye like you people. Kibali musaayi. I don't know. But obwenzi kyafuka kya bulijjo. Omukazi just you have toyina nonyeza musajja. Tokwata kusemya musajja. Beera bibyo bot. Beera bibyo. Kile mukimu American Entertainment yasinga okunyumira lokama. Ili mweno na yeno juu ya tapo. Nemwe mwali filimu etanyuma ku mwa romantic. Banete wali kwanga nze ndoza nze omukwazunga bwati ku TikTok. Esa bera nga sina YouTube. Kate ekibuzo kiringa nga bonagamba manyi it might be hard for you to get an answer, but it's like ina abana mukaaga gwe mama wawe. Ne bakugamba mbana bonna mukaaga. Aliwa gosinga okuba mukwano kwamba mukwano nga mwana wone nga best friend wo. Filimu ekyasinze okunyumira ekyamazima neighbor. The neighbor enyuma. Nyemu kyakuyiga buli part enyuma. Kyenzifunye ekyokuyigamu ekisooka. Kusaidi y'abasajja. Okay, kusaidi zonna. Bewala abakozi. Toleta mukozi nga anyirira okusinga gwe omukazi.
kitegeera toleeta mukozi lwaki oleeta ekikemo mu maka go so njize no kati on that nga tetunakivaako ekyo bw'ogamba nti toleeta mukozi nga nyirira okusinga mukyalawo kuba abakyala be baleeta bayitawo abakozi anti ku luno mu romantic yali musajja yali musajja naye osobola okusanga kati for example Ella osobola omusanga nga alabika bubi bambi Alisha nga alabika bubi nga yeetaaga buyambi wadde ng'omulaba nga munene by the way okubeera n'akabina okubeera nga okunyirira olaba Ella nga ye she's a perfect woman mu neighbor Ella ye mukazi omukatayomba ayagala bbaawe Ella ye mukazi akugamba omukazi oli ayina love entuufu eri bbaawe tayenda afumbira bbaawe emmere ewomera tulaba ng'ono gayawaana yani Eric Katende ayagala mukazi we olw'ebirungi byamukolera amufumbira akamere akalungi kwegamba Ella ayina love eya ddala obadde obuuza kibuuzo ki nkubuuza nekugamba nti kakati nsanga omuntu nga bambi wadde nga alina akabina naye nga alina obwetaavu bweyeetaaga ng'ate ndaba bwe naamutwala ewaka ne muwa omulimu ne muwa emitwalo gye 6 oba 10 oba 15 nga gijja mwongerako nze maka gange tekijja kukola bro nze abantu kyensobola obbagamba omukozi yeetaagisa soka olindeko Mr. soka olabe oyina omutima ogwagaliza oba ngulina naye omutima gye buva ne gye budde bintu ebyo bissa bibi how Helen wabadde kyatunyumira nti no movie nga customer care zimu ku movies eza inspiring okubeera nga oyagala personal ne neighbor ne bundi kana kazanyo bifo neighbor waliwo kazanyo wakali bakayita ngojeko VIP ngojeko climax sina customer care inspiring climax yeah wait climax chali ya kati sinsinga kukolaba mu aromatic abiseera singa baba bakola auditions tukola auditions bakama bange bakuwa any take ne bagamba bazizanyanga omulalu obazanyayo nga ng'ofiiriddwa okaabe those emotions oba ne bagamba nti nno kale katugeze Nampijja Florence ayagala bbaawo wamukutte ne bbaawo kati yombesa Florence Nampijja karakita ki gy'oyinza okutuulamu n'ogamba nti nno karakita bwe njituulamu nga bampadde gye mba nkozesa njizannya njikuba era nsobola okuyitawo that moment bwe bampeeredde nze karakita yonna nga yassanya mateeka yebati then ne karakita nga eyenaku emotional kabeera n'ebitaliiyo so naye ngaetsinga nga nkimanyi eyo mateeka teganyu karakita nga yassanyuwa embeera yezekigagga ezo kitegeera ja zo karakita mateeka kati nga tebakwadde karakita gwe gye weewulira ng'omuntu nti za emotions n'embeera z'ekigagga nga bakwadde karakita yakuyombesa Flo Nampijja wamukutte n'omwami we naye mba olaba talent is a talent you don't need to okubeera nga oli specialized in some part yonna gye babakwadde oba olina ogituulamu so that what means to be talented. Yeah, you have to be in position to nina ka clip ke nalabako ku TikTok ng'okazannya waleeta walina boyfriend wo n'oleeta mukwano gwo ewakajja akulabeko mukwano gwo weyajja akulabeko n'oyingira mu kisenge oba to get something to eat oba to drink ogenda okudda nga mukwano gwo eyazza okulabako already akwataganye ne boyfriend wo namukola wakiraba nawesigazaawo kunnyonnyola lwakuba bakakatinga maawe naye of course oba olina okubeera nga weteekamu kiri nti olina okiteekamu nti kyaddala kusanze ne bba wange tukwatenga ku mukazi ku bba wange bba omukyeshe yenna
So like, how did you come out with that I script? came up with that. What that script, yeah? Yeah. Let's act this. Okay. Tugeze kino tufune bawala babiri. Okyaziza mukwano gwe waka. Kwanga bawala basenga batukwe. Abakazi abafumbo bwalayi babikola. Noleeta munno gwolese si mufumbo. Naye anoonya bulamu gwalaba watuuka. Of course ajja kwagala okufuna always ofuna bbaawo. So for me, I brought that idea, like to teach people out there, into however much you have friends. Tosembeleza nyo bawo mukwano. Kitege we yagala muwangaale. Tosembeleza bawo mukwano. Basajja tebabeera ne babeebika. Abakazi babeera bo ne babeebika. Babakazi babeebika. Omukazi aba principal. Kasonga kubuza. Kale olese principal, being principal. Osobola okubeera n'omulenzi nga mukwano gwo. Just a friend, yes? Yes, very. Nga chaliwo. Nnyo. With no strings attached. Yes. Kati bwe banga osobola. Lwaki ogamba nti nno abawala bali tebasembeza bakwano baabwe ba boyfriend baabwe? Kati Morris. Kyogamba nze siyinza kuba mukwano gwo. Era nze omusajja nkugambirawo bano abatukwana. Okay, we mba nkwagadde. Ombuuza mbu nno nga sirabako kubanya ojagaza ati kyembuuza. Ojja bakwana nswale. Kubanga it's not actually. Lwaki mbakwana? Is it a must nti nino bakwana? We live by example. Tulabye banja ababikoze. Ati bali. Nange nze. Amukwano. Tokemanga Mukama Katonda wo. Katolobo keme Mukama Katonda wo. Mukana mali kale gwe kigezeeko naye nze sagala musajja woba oyina emikwano gyobeera nagyo nenze toginyanjulira mutondaga mikwano gyo miwala nti she's my friend. Abala gyeva ne gyebudda omuwala neda awo wenyini kintu mu mutima awo wenyini ogambye sikulaga nga mikwano gyange nga muwala best friend. Yes, best friend. Sagala kati tuddayo ku kibuuzo kiri oyina boyfriend yali akwanye nga just abadde mukwano gw'omusajja. Ojjukira kye nagambye nti ffe abawala abakazi Katonda yakitutonda nga twagala omuntu omu mutima gwaffe gubeera wa muntu ogwo omu. Ekiri ku musajja omusajja tasaba beera na mukazi yagala gaana. Kino tekiri about calling, tekiri about love. It's about friendship. Tebojja mukwano yagala gaana. Anti nange kyenkubuuzizza nti olina mukwano gwe yali akwanyeeko. Konyo kyayiwo. Olina mukwano gwo ng'obadde omutwala nga best friend wo yali akwanyeeko. It has ever happened. Okay. Kati kino nze kyali kintuuseeko but kyantukako wiri. I had a friend. Nga kyaliwo. Yes, my best friend. My best friend. Nimwanjulira bba wange. Okay, boyfriend. Nimugamba era nga akimanyi tuba tutekyala. Oh, boyfriend wange natandika nga okungamba here nyose n'oyo omuwala nga ngamba she's my friend. Why do I have Ani? boyfriend wange? Sikwendeko. Boyfriend yali agamba weesonyiwe. Mukwano gwange. Mukwano gw'omuwala? Yes. Nze nga ngamba lwaki mba mwesonyi. She's a good friend of mine. And nga tosobola nasuubira nti nno. That can even happen. Yeah. Kitegeera. Anti nga ye alina kyalabye mu maaso ekibi ekijja. Anti kyekyo. Era nti ngamba ensobi yali yange. Nembeera nze nga newaka ajja n'asulawo nga tukola ne mutwalako na boyfriend wange ne tusulayo ffenna. Kyekyavaamu. I lost my boyfriend. Newabeera mu relationship for some months. Nze nembeesonyiwa. They broke up. Actually, that's the last time when agamba let me concentrate on myself. Yeah. Kanonye future ndi mwana muto. Kanonye sente nsome. Yeah. So emikwano. Lwako kikyusizza. Nkikyusizza naye. Wadde ku topic ndala n'ogikyusa n'ogiyita emabega. Sagala onsinga. Wakati nze bw'oŋŋamba because I have my best girlfriends. They are my besties. Nina chali wange muwala naye chali wange. Is your wife okay with it? Of course. Agamba nti best friend yo yalina obeera mukyala we.
best friend wo emebere omwami wo because omulonze among many just know omukazi wo actually omukazi omuntu akutegeera kuva kagere paka kasembayo kitegeera so woba nonze mu banji I can understand you. I am the only person you should trust. Woino kwezimba naye. Woino kwa naye ebintu ebyo ebisinga. Naye wongamba nti no. You have a omwalo mwana best friend you. That means I'm useless. No. I'm not. No. I'm not satisfying. No, you do. The wife duties. You do. You do. You do. You do 100%. You do. But there are things ochimanyi tuno waliwo ebintu byosobola okusharinga ne chali wa tusobola kusharinga na mukyala wo kana mwami wo then taba mukyala wo ochimanyi tino nti mukyala wo musobola okuyomba ne muyomba ne mumalanga week nga you don't talk to each other best friend wo musajja lwaki obeera na best friend omukazi n'abasajja gye bali bobo obeera nabo these are genders ama chikunze mi personally msajja wange yali mpasa yenna nyongera okujjukirwa sikwagala ko mukazi mu best friend no if you want a best friend let him be a man better kwa kati zogera kutekako pressure za bwerere chichi sobola kola oyo omuwala kyakola sisobola kuwuliriza can I give the ideas it's better you have friends omukola n'emikwano emiwala it's okay but let her not be the best friend. It's okay. Can I repeat my question? Yeah. Do you have a best friend, a man? Yes. You've answered it already. You've answered it already. Custom for marriage. Of course. Lwaki oyo omusajja best friend wo? Lwaki si mukazi nga musajja lwaki musajja best friend? Jabana jabudda abakazi kizibu nnyo okubeera nga bakola business. Ono musikale kugundi yange mi personally. Ono mukwano gwange omulenzi abadde development from day one. Kizibu okutuula n'omulenzi twogera ku reserve. Mutogera kucho? Fulani. Tuddawo tunyumye tinene ono kizibu. Era omulenzi otula naye. That's Helen for you. Okay. Thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Gideons Kaweta. Helen, singo weridwa mukisa no kama tino kina kujoininga Aromatic Entertainment. Will you take that chance or? Probably I will. It's a short deal. Short deal? Yes. Njagala nange mbeko kyengasa mu ggwanga mbirenga talent yange beko gwegasa. I want to impact lives. I want to share my story through acting. Yogera ne boss wange. Boss wange kati nange agenda fuka boss wange ranze omayenze no kukiza. Boss wange omulungi Mr. Ahmed Lubowa Bambi. Jagalo joining Aromatic Entertainment. I have that talent. Simanyi nnyo sijja kulimba but I am passionate about it. Yeah. And I want to impact lives through my talent. Yeah. Yes. And it will be a great pleasure nga munzikiriza okuba joining you people. Nice. Thank you so much guys for watching. My name is Maurice Gideons Kaweta. Helen gwabadde bwato nako lwaliro edai ha. Nesi na kabina. Manyi mwa Aromatic. Bagala babubina. Bamisina kabina. Kale kyoleza jazi nedda. Ekyo just mu makiteka mu mentality nti Aromatic bagala balungi nnyo, Aromatic bagala babubina. Kale ngamba yo Aromatic omuntu atalina kabina. No, I can't mention. Tewali atalina kabina. Je bali abatabulina. And they are acting. Kati bane mulekerawo bane Aromatic is all about your talent. It's not about figure oba bolabika oba kabina oba maaso. So long as you are talented, you are welcome in Aromatic Entertainment. Ngenda nkapika. Topika kabina kaveeko teweekuba bidagala bya bwerere simanya biki. Don't. Buli omu nga bw'oli okkirizibwa era oyanirizibwa. Thank you so much. Until we meet next time, I love you so much, guys. I love you too. By the way, guys, Maden Sawa Mumpagire.
Before, I don't know where my mind. It's my Helen, do you have anything that these people can come and support you? Yeah. Yeah. First of all, I have my company. Yeah. Badita Shelly D Events and Hospitality Management. Shelly D Events. Yes, and Hospitality Management. Yeah. Doing our professional ushers. Yeah. To call doing a videographer and photography. Yeah. To call a juice, to call a coffee. Yeah. We organize an event for you. Yeah. To call a decoration. Yeah. So okay.